America. Lawrence Mabunto ndi mutuufu okwogera ku mukulu wange Katoli Mwama mu ngeri ya arts kubanga bwetuwangaalidde bwe namumanyira ate mwabadde antambuliza n'okunnamula. Honorable Katoli Mwama ng'amaze okuyingira Parliament yampita n'angamba Kiyaga, waliyo ensonga g'envuga mu Parliament nga tetuzikozeeko. Ensonga eyo tetuzikozeeko olw'ensonga nti tugikwatako yatumalira obudde bungi ne tutatukolinga nsonga eyo. Ensonga eyo nga ya copyright, okulaba nga abayimbi bannakatemba abayiiya bafuna mu biyimba ebyo bye bayiiya. Era nakonsultinga okuva mu kibiina kyange kya National Unity Platform. Tuteeke engalo ez'awamu nga twaniriza minisita waffe owa defense Honorable Vincent Wamulangaki Ssempijja tulokutandisa okulaba mu kitundu kino pato tubo tutandisa okulaba lwalwekyo ngenda kubeera mu bufunze. Ensonga ya Katoli Mwama ayagadde nnyo art, naye akimanyi nti ba artist tebafunamu ebyo bye bakola. Era njagala okwebaza abaka ba Parliament badda emabega wange ne bampagira Parliament n'empali okukola ennongoosereza ku copyright law. Naye obubaka bwange bugendagenda nnyo eri ba artist mwenna abali wano, abayimbi abali wano, bannakatemba abali wano. Ekirina okutereeza anti bakiyita police. Abakulu bano abatukyalidde ba MP balambulukufu balirwedde okutuwagira okulaba nga anti akimulayingibwa tufugemu ebyo bye tuyiiya. Naye ffe ba artist ffe twesuddeyo okubalamba okugenda okukola ennongoosereza. Ba artist n'emitimbagano gyabwe saabalaba buli omu yasigala postinga shows nga bwe zigenda mu maaso, naye ekirina okutuyamba copyright law. Lwolwekyo ndi wano okubasaba ba artist nga ne tunagamba gavumenti etuwe ssente, nga ne tuneesemberezaga ssente za gavumenti. Tuli bagagga ate tuli bagagga nnyo 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 nnyo. Ffe tulina okusooka okwewagira bano bannamateeka batulabe nti ffe twewagidde batuwagire okusinziira ku bwe balina okutuwagira. Katoli Mwama yavaayo lwatu n'agamba Dr. Hilderman ndi mabegawo. Lwekyo mbasaba ba artist bannange twewagire ekirina okutuyamba si genosale, ekirina okutuyamba si pulezidenti kuwa ssente na bisawo bya ssente. Bangi babawadde ssente, temulina kutula solo za ngatto ne mumanya nti mukutudde solo bina okuba obulungi, wabula tulina okulaba nga tutereeza industry effenye. Tufunye omukisa, waliwo omuzannyo gwe balanga wano ogwa Season Fire. Katusuubire ti ate si gwe gwatutte muganda wange Katoli Mwama kubanga yabadde si Season Fire. Wabula engeri gavumenti gyeri wano tugisaba ki? Tetubasaba nti abatuukiridde kwe kubamuwa ssente. Wabula twagala mukolenga gavumenti mumanye nti industry established yeetaaga ki? Katoli Mwama bye bibadde bimuluma nga tugenda ne tunda mu parish development model, naye nga art industry yasetinga dda oli. Oyagala gyo Museveni wakutegeeza ekyokutegeera nti art industry eri established. Oyagala abe mukiri akole ki okulaga nti art industry established. Oyagala Morini n'atubayimba luyimba ky'okutegeeza nti art industry yakali. Yegwe bwewulira ba Jay-Z nga bagamba bye basinga obugagga mu nsi yonna, tekikuba batu na bugumu kutegeera nti eyo industry yakali. Lwekyo ffe tetwagala kutuwa busente bwange, tusobedde tuli bagagga, wabula twagala amateeka gaffe nti nga twawugala mu
selling olunaku okaba yafudde famire yano segateetaaga mabugo ye most selling kati ku mitimbagano gyonna n'enfamire tegenda kufunamu dimitiri yabamukubye ku buli every radio station naye katuluma nga tagenda kufunamu ewe bitubeetaaza banyabo ne bassebo njagala kukuma wano nga nsaba gavumenti ebeera redirected wange ereeteeka ssente abagatuukirire bwe baba nga babuyabuya tebabategeeza omuliro okuteeka ssente nga babuyabuya tebategeera muitefe tumanyi atinasi owaye mulina okuteeka ssente Saabasajja Kabaka wangaye owebale nnyo balire ddala omubaka Didi Nambooze wa disitulikiti ey'Empigi